mwabale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan Lifestyle. Abasajja bo bakeeredde, abakazi nabo basazeewo okubeera nga basitukiramu basobole okulaba nga beewaanako. Kati waliwo ebbago ery'etteeka eryatwalibwawo mu paalamenti eno liraga abasajja bakkirizibwa okubeera nga bawasa abakazi abasukka mu mateeka kyetwandiyise civil marriage. Kati n'abakyala wano we baavudde ne bagamba nedda nga mwe mwagala okubeera nga muwasa abakyala abasukka mu naffe abakyala twagala okubeera n'abasajja abasukka mu ate mu mateeka. Kino kwa bakijje bagamba ennaku zino eno abasajja nabo beesuliddeyo gwenagamba. Omusajja asobola okukwana n'akuwasa naye ne weesanga nga gwawayerera abaana gwe yeerabirira gwabaliisa n'ebirala bwe balwala gwajjanjaba. So ne balaba nga omugaso omusajja gwalina ku baana ate n'omukazi ensangi zino gwe mugaso gwe gumu gw'aba nabo. Ne bagamba lwaki naffe tekiba ng'omusajja bw'aba talina ssente sobola okubeera n'abasukka mu. Kati ebimu ku bibiina ebirwanirira abakyala bano mu Uganda okuli Liwonet, FIDA, Women's Pro Bono Initiative bafuddeyo ne bagamba eno ensonga twagala naffe paalamenti ebeere ng'egitunulamu sinakindi biteekebwe mu mateeka. Mu bigambo bye bw'ati bw'asobodde okubeera nga annyonnyola ku nsonga eno. One of the proposals bagala civil marriages zifuke polygamous. Civil marriages mu Uganda zibadde ziri monogamous nga zikkiriza omuntu olina okuwasa omuntu omu yekka. Etteeka lyokka erikkiriza omuntu okuwasa more than one person libadde lya customary n'etteeka lya Muhammadan. Ne gonna gali open-ended nga gakkiriza both men and women to marry more than one husband. So proposing it's not something new. It's already within the law. Nekati etteeka lino lye baproposinze likkiriza just only men but not women, which creates the double right. Kati waliwo abasajja be basobola okukola naye nga abakazi tebasobola kukola. Ate nga constitution yaffe egamba tulina okubeera ne equality among sexes. Men and women are equal. So wembanga mugamba nti abasajja waliwo kye basobola okukola n'abakazi tebasobola kikola, ekyo tukiwakana. Tugamba gavumenti webanga esazeewo nti ebeerewo polygamy, abakazi nabo babakkiriza bawase more than one. Naye tubanga tugamba nti nedda ekyo kya buswavu, then ffenna abasajja n'abakazi batugaana fenna buli omu awase muntu omu. Kibayita polyandry. Polyandry is where you marry more than one husband. Anti kati ekyakoze amawulire polyandry. Etteeka lye tulina kati likkiriza polygamy. So liri open-ended, so both can marry. Naye etteeka lye baproposinga marriage bill eno empya gye baproposinga kati baagala ku lockinga out abakazi bakkirize basajja bokka. Mu society yaffe tulaba abasajja bangi abalina omukazi asukka mu omu. Olinayo b'omanyi nga mukazi alina abasajja abasukka mu omu nga bakkaanya. Anti era kati tebasobola kuvaayo. So etteeka lyaffe lirina obbakkiriza nabo baveeyo baregisteringe. Waliyo etteeka eribawera? Nedda tewali tteeka eribagaana. Naye customs zennyini ziyinza okugaana. Kakati customs bwe zigaana kati etteeka linaakola litya nga customs zigaana? Kati we bagamba nti civil marriages bazigguddewo n'abakazi basobola okuwasa more than one. Onoolowooza gye bali abakisobola? Why not? Lwaki tetubakkiriza then tulabe? Lwaki mwagala okuyingira emitwe gy'abakazi mumanyi kye basobola oba kye batasobola kukola? Okay, naye mwe abakyala mwe abalwanya eddembe ly'abakyala waliyo abalina ekifaananyi nti mwe mulinga abaliwo okukakkanya abasajja. Ate tubakakkanya tutya? Oyo nno gw'owulidde ye Rose Wachikona era ng'eretteeka era nga wawulidde mu bigambo baba kino bakiyita polyandry, omukazi ng'olina abasajja abasukka mu omu. Ng'era wawulidde ensonga wazibadde azirambika nti ssaawa zino waliwo obufumbo bwe bayita civil marriage, Muhammadan ne customary. Customary mwosanga ebyo by'okwanjula obufumbo nga bwa nnono bobo customary. Then wabeera n'obwo civil bwa mateeka. Naye sofa obubaddewo nga bulaga nti omusajja alina okuba n'omukazi omu gw'alina okugattibwa naye empeta. Kati baagala bakikyuseemu ng'omusajja asooka okubeera n'abakazi abasukka mu mateeka. Okiwa bulungi nnyo.
kati mu mbeera nga bweri abakyala balaba nga wano bo babeera tebafiiriddwako lwansonga nabo babeera n'emitima gwokuba nga nkoze naawe n'entoba aye nondaga nti osobola okugattibwa n'omukyala omulala kiba kiruma. So bagamba bwe bamusazeewo okuleeta mu enkanonkano naffe mutukkirize tubeere nga tusobola okubeera n'abasajja abasukka mu kati kyesimanyi oba nnamba emu wakufunisa olubuto kati bali bonna bw'oba oyina abalala 2 ne 3 ne 4 nabo bateeka bali ku bbali ne bagumiikiriza ono awo sekategedde simanyi oba oli gw'oleeta omuteeka akakukulizo nti teri kufunisa lubuto simanyi bwegamba butya bano ekintu bwe baagala kubeera nga bakivuga nawa gye baagala kubeera nga bakitwala naye jjukira okuva edda nedda bajjajjaffe babeeranga n'abakazi abasukka mumu nosanga omusajja ng'alina abakazi 5 ne yiika ze 10 buli mukazi n'amugabirako yiika 2 n'abawa n'ebiyungu nti gweno wiiki emmere yonna gye tulina okulya erina kuva mu nnimiro yo kati gwengo olina okwekemba n'abaana bo be wamuzaalira ne muyingira ennimiro ne mulima emmere esobola okubanga eriisa amaka gonna n'abaana baamu abawera ddala 40. Kati embeera bwetyo bwe yabeeranga. So abakazi baabawanga nnyo ebitiibwa era obufumbo bwawangaalanga. Naye kati ssaawa zino eno abasajja nabo beesuliddeyo ogwa naggamba. Osanga omusajja azadde mu mukyalo omwana taweerera mwana tabawa buyambi n'ebirala. Abavubuka n'omulaba nga myaka 3 alina abaana 6 naye omubuuza abaana bo baliwa awuza kimu bagenda ne bamaama baabwe. Embeera gy'olabira ddala nga mutuufu si nnungi. Kale ne kibanga sometimes kirowoozesa abakazi abamu nti abasajja tebalina mugaso. Olina agamba nze yalabirira abaana bange nze akola kino na kino na kino kitegeeza omusajja tannyamba kitegeeza omukazi talina mugaso. Naye tujjukire nti omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika. Osobola okugenda ku masomero munnange n'osanga nga percentage y'abaana abasinga obungi bazadde baabwe be babeweerayo school fees abasajja bataata baabwe. So kati wabeerawo nga baliwo bwe bati abeesoyo gwa nagga baliwo abo abatuufu. So tebabaleetera kubeera nga babajja ku mulamwa. Kino eno ekyokugamba nti nno omusajja afuna omukazi asukka mu ndowooza ekyo bali badde bakirekawo eri abo abaagala nti singa ng'omusajja osalawo ogamba nti omukazi wange naabeeranga naye emirembe n'emirembe amiina nga mugenda amateeka nga musayininga obufumbo nga bwe bubadde nga mubeeramu obufumbo n'abo abaagala buno obulala nabo ne busigalawo. Naye so si nga buli eri buggiddwawo nti omukazi alina okugattibwako if possible. No, ekyo nakyo kirekebwewo nti n'omukazi alina eddembe bwe baba bagattiddwa mpeta teri kumugattako. Ekyo kibeewo kwegamba n'empeta bagirekemu value amakulu ng'omuntu akula yeegomba mpeta. Abaana babawala agamba nange njagala nkule funa omusajja mpasa nga agenda kunkuba mpeta. Bingi nnyo bibeerawo. So byebyo abakyala basobodde okubeera nga basitukiramu nga bagamba naffe tukoye ejjoogo twagala bwenkanya. Nze Murishid Segawa.